Olunaku olwaleero akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Honorable Mathias Mpuuga Nsamba mu butongole aguddewo olukuŋŋaana olw'okukubaganya n'okunoonya ebirowoozo bye bayinza okukozesa mu kukyusakyusa ssemateeka n'amateeka agafuga ebyokulonda mu ggwanga Uganda. Okukuŋŋaana kuno kukoleddwa ku Speak Resort Hotel e Munyonyo. Mpuuga agamba ekiseera kituuse beekembe nga abavuganya gavumenti bakulemberemu enteekateeka y'okukyusa ssemateeka w'eggwanga Uganda gw'agamba nti abali mu buyinza baamumalamu dda ssupu era ng'akaseera kano beetaaga okutereeza ssemateeka ono adde mu layini ng'afevaringa bannayuganda. Mpuuga agambye nti tebayinza kutunula butunuzi kubanga kati emyaka giweredde ddala 3 nga gavumenti etegese okubaako kyekola ku nsonga zino wabula gafuuka gannyana aganywebwa omuwangaazi. Olukuŋŋaana lwetabiddwako pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, ababaka ba Paaliyamenti ne bannabyabufuzi abalala ab'enjawulo okuva mu bibiina ebyobufuzi eby'enjawulo. Tulowooze nti ekintu kino eky'okukyusakyusa ssemateeka kye kigenda okuyamba Uganda okuva mu ntata mwe tuli olwaleero oba okuyamba bannayuganda okufuna obukulembeze obw'enjawulo okwawukana ku baana abalemedde mu buyinza, kubanga guno si gwe mulundi ogusoose nga boogera ku kintu kino eky'okukyusakyusa ssemateeka. Naye wabula olw'okuba nti si be balina obuyinza nabo basajja battu ne bakazi battu bibasukkako era nga bazze babyogerangako bwogezi naye tebiteekebwa mu nkola kubanga tebalina busobozi obwo. Gavumenti eri mu buyinza yerina obuyinza obukyusa ssemateeka naye bana batte basazeewo nti ssemateeka akyusibwemu era ab'opposition nze ndowooza nti ekintu ekyo bayinza okuba nga boogerako kyogere nga bulijjo bwe bazze babyogera. Nze mmanyi nti ekkubo erisobola okuyamba Uganda lyokka singa wabaawo enkola ey'okujja gavumenti eriwo mu buyinza. Bwe giba nga okugijjamu mu kalulu kyagaana baba abakungu bano balina kukolawo katiisa ne bakunga bannayuganda okubeegattako wabeewo enkola ekolebwawo bannayuganda bejjeko obukulembeze obubi, kuba obukulembeze obuliwo buyinza okuba tebukosa bakulembeze bano wabula bukosa bannayuganda aba wansi. Kati abakulembeze baffe bano betulowooza nti twabalonda nga tubataddemu obwesige bagende batukulembere, tulowooza nti at least bandibadde batukulembera ne batukuliramu okutubuulira ki kye tulina okukola okwejjako gavumenti embi. Naye abamu bali comfortable mu bifo byabwe kyokka bwe bayita nti nno tutuulize olukuŋŋaana olw'okukyusakyusa mu ssemateeka bonna bajja, naye ate bennyini bwe bavaamu abamu ne batuyita emabega ne bagenda ne bateesa n'omusajja. Wabula kino ekintu nze kyendaba nga tebannaba kulowooza ku kyakukyusakyusa ssemateeka, bandirowoozezza ku buti abagenda okukungamu bannayuganda bo bennyini bannayuganda balwanirira eggwanga lyabwe bafune obukulembeze obutuufu. Awo n'abazze mu buyinza anaabasobola okukyusa ssemateeka oyo nga alina obusobozi nga talina kwebuuza ku gavumenti eriko nga tumanyi nti gavumenti kati yagitwala mu maaso.